Engeri yokka gy'osobola okuleetera omuntu akukyayi okukomawo mu bulamu bwo bwe kumuleka n'agenda n'oba nga tomwagala na kudda. Kiri crazy, kisoundinga ng'ekiri stupid, but that is it. Omwagala akomewo, muleke agende. Tomwetaaga na kudda mu bulamu bwo. Simple. Now, kino kigenda kuyamba kitya? Omuntu oyo bw'omuleka n'agenda, akyasobola otomererayo. Singa atomera n'akimanya nti relationships yalowooza nti ze zaakabi ziganye, omukisa gw'okudda weeguli. Ekyokubiri, singa omuntu oyo omuleka n'akuviira n'agenda, nga tomufanako yadde oli ku bibyo, okutandika okufuna feelings z'okumisinga kugenda kubaawo. Kyobula nkugamba nnyo nti omuntu akumisinga toliiwo. Gwe wali olabye ye abeerawo gwe bamisinga. Nti oli nagamba obeera naye buli kaseera olunaku lumu bbiri, buli kaseera obeera naye n'akugamba nti akumisinga. Mpozi nga mugwi wa ddalo. Abantu bamisinga bataliiwo. N'olwekyo bw'omuleka n'agenda, ebibi bino byonna ebiyinza okuba nga bibaddewo mu relationship yammwe byerabirwa. Tukimanye bulungi n'olugero mu Luganda gye luli nti ebirwa byerabirwa. Ebibi bitandika okwerabirwa, ebirungi ne bitandika okudda mu bwongo bwe. Ajja kudda. Naye ate era ekirala ekigenda okubeerawo kyenjagala omanye nti omuntu oyo agenda kukulaba ng'oli mu kukyusa obulamu bwo. Kyobula mbagamba nnyo nti omuntu bw'akuviira, tandika kwefokasingako. Love yourself, then improve yourself. Omuntu oli gy'agenda okubeera agenda tandika okulengera eno nga speed gy'oyambuka y'amaanyi. Yakudduka kubanga yali alowooza tolina nsimbi. Musajja wattu baakulekawo, tolina ssente, oli mwavu, oli broke. Kaakati oweefokasinzeeko, otandise okuimprovinga obulamu bwo oyambuka eddaala. Eri gye yalaga gy'atagalidde teri yadde akalungi akavaayo. Ogenda kulaba omuntu oyo bw'ayagala okudda gy'oli. Lwaki tayagala kumisinga out on the good you have become. That's why nkugamba nnyo, keep becoming a good person. Improve yourself financially, health wise, buli kimu ky'osobola, become mentally strong, have emotional intelligence. Oyambuke eddaala. Omuntu oyo agenda kudda ayagala okubeera mu bulamu bwo. Now, bino by'otakola, gy'okoma okwegayirira, gy'okoma okuluukinga stupid, okudda kwe kutono, ate bwe kunaabaawo kwakudda na conditions, ate kuyinza n'obutawangaala, era ddeyo. Because nothing has changed. You've not even improved yourself. Oli broke, yakuleko oli broke, kati omukomyewo omuyita era okyali broke. Kati ate oyagala akukkirize. Relationship yammwe era tegenda kuwangaala, ajja kuddayo. Improve yourself. Ky'otakola kwe kulaajanira omuntu ono okudda. Ekyo nkibagamba nnyo, abamu mukizalawa, but anyway, it's okay. Ekirala ky'otakola kwe kusigala kye kimu nga bw'akulesse. Naddala gwe agamba mbu wandyagadde akomewo. Okusigala kye kimu ng'omuntu bwe yakuleka. Ekyamuddusa musajja wattu, olina attitude mukazi gwe. Ovuma, bla bla. Naye, munnange naye kaseera waaviiriddewo. Tolina ky'oyinkyuseeko. You've not improved yourself at all. Kaakati oli mumulaajanira mbu akomewo. Kaakati bwadda ebyamutwala bikyuse. Tolina ky'okyusizza, oli mu kwagala muntu kudda. Agenda kubeerawo emyezi 2, mwezi gumu, agambe nedda. Kino ekisajja kiganya okyusa. Agende forever. Bw'oba oyagala omuntu okudda mu bulamu obwo, much as kisoundinga ng'ekyekisiru, naye ky'olina okukola kimu, kumuleka agende, odde mu kukyusa bulamu obwo. Love yourself, improve yourself, change your life, become a better person. Awo nawe wali obone, become a better person. Naye ate njagala okutegeeza
nti omuntu oyo singa anaava mu bulamu bwo n'otandika okukola bino byendi mu kugamba improve yourself, kyusa obulamu bwo, omuntu oyo ogenda kulaba nga tokyamwetaaga, kubanga kati osobola okufuna abalala abali beta. Weeyimprovinze. Gwe omuntu ayeeyimprovinze atuuse ku eno level eri beta, eyali broke kati olina kasente. Olina businesses otandise, oli eyo meetinga n'abantu bali more important, ng'otandika kudda ku ono mbwe yakuleka because wali broke. No. Actually, osobola n'okufuna abantu abali beta kasita we improving. N'olwekyo ensonga lwaki nkugamba ebyo ebibiri tobikola, biri byensoose okugamba by'oba okola. Osooka olabe omuntu ono bw'ayagala okudda mu bulamu bwo, naye unfortunately anaagenda okwagala okudda ng'ate kati level gy'oliko tokyayagala. Lwaki? Because osobola okufuna abalala abamusinga. Tosobola kweyimprovinga n'oba nga abalala abali beta tebakulengera.